watandise okubeerawo ku ssuubi oluvannyuma lwa mwana muwala mu ggwanga ery'e Kenya okwebaka n'omugwira. Ye agamba nti omusajja yamugula buguzi n'amuwaayo ssente ne bagenda ne beesanyusa. Okumala okwesanyusa mwana muwala w'emyaka 31 yagenda okuzuukuka ng'afaanana bw'atyo nga mukadde. Okusinziira nti enencuko yaguddewo ate ng'abantu bangi basobola ogijjulira ne bagamba nti mwana muwala bw'atyo bwe yali afaanana yabadde afaanana bw'atyo, amazima si bw'atyo bwe yali afaanana. Bagezaako nga bakola buli kimu ekisoboka okulaba nga mwana muwala ono bamuzzaayo mu size gye yali afaananamu n'endabika gye yali afaananamu. Kizibu kukkiriza kubanga nakati olaba story eno naye owulira ng'ekitasoboka, ng'ebitali bya ddala. Mulabanga content, mulabanga abali mu firimu. Ne bagezaako buli kimu kye basobola, ebizigo babiguze, skin care, routines batandise okubeera nga bazifollowinga balabe nga mwana muwala ono skin eddamu efaanana ey'omuntu w'emyaka 3. Naye bannanga amazima ga Katonda oyinza n'okuddamu okutya okwegatta n'omuntu yenna. Ogenze kukola mirimu gyo gya bwamalaaya, omusajja akuguze tomumanyi, taliddamu mulaba, temu exchanging ennamba ya ssimu, nedda akusanze oli otya nnyabo gye ndi, okola ye enkola. Ekiro ssente mmeka weeziti? Lwaki totukoze weekiti? Kale tukole bwezityo. Tukolera wa? Jangu tugende wali tufunewo kaloogi. Tugende tufunewo kaloogi. Kale kaloogi ngenda kasasula. Kale mutuuse munnange biki mumaliriza. Kale weebale. Oba beebaza oba tebeebaza simanyi. Malaaya bamwebaza. Wansi mu comment section omala okugenda ne malaaya omwebaza nti bannange weebale oba kukakkana enkeera ng'ofaanana bw'otyo. Olinga wa myaka 7 alinga wa myaka 9. Saye Mukama Katonda mwana muwala asobole okuddayo nga bwe yali afaanana.